Namwandu ye mukyala afiiridde omwami nga bali married, then nga yamulekera ebintu. Bwe bamala okwabya olumbe ne bamuggyako ng'omwandu kati sikyali namwandu. Sikyali namwandu kuba omwandu teguliiwo, olumbe baalwabya, obuvunaanyizibwa ne bwetikkula ne budda mu bigere bya Xavier Mayanja mutabani wange. Abantu abasinga balowooza nazaala Waswa ne Nakata, naye nga firstborn wa Emma gwe nasooka okuzaala ye Xavier Mayanja Andre. Ogambye nyirira si kyekyo? Wali anyirira nga teriyo planned someone emabega eyo. Kati waliyo planned azibi eyo. Wali omwana wa Bendi, omwana wattu. Atukwasaganyizaako my mom, nze mwennyini nze siberangako mwavu. Nze nva mu family ekoze family eyeetegekebwa. Maama wange jjajjaawe yali Sir Apollo Kaggwa. So mami wange taata we yali last born wa Sir Apollo Kaggwa, my grandfather, may his soul rest in peace. So ndowooza owulira background eyo. Ate tulina ne taata waffe omulungi Uncle P, taata Palaso. Palaso has always been there. Palaso has always been there. Bwe soogera mazima mba mulimba. So Palaso buli baana gye bali kwegamba twateekawo oba nkiyite ntya, twateekawo kateni nti Palaso ye taata w'abaana, naye eventually we bazze Uganda ne bategeera nti taata waabwe yakola ki, yafa. Naye era bo tebannakisiikinga in their head taata yafa, bo bamanyani. Era waaba tazze nga batandika okubuuza where is Pops, ng'obagamba Pops taliiwo, Pops yagenze kola. Bamuyombesa kati taata oluddeyo totuwadde kino, ate abambi abadde taata mulungi. Kituufu wamma kyekiriwo gwe ne Rabadaba mukyali mwembi oba mwakita? Nafuna omwami omulala, so ebya Rabadaba sibyogerako, sibimanyi, simanyi namakubo ge yakwata. Namutuusa gy'alaga kyali kirooto kye kugenda Bungereza kusanga ku baana be na family. Manyi teri kintu kisinga kubeera n'abaana bo lyessanyu mu nsi. So wemba Katonda alaba nga namukolera ekisinga, alhamdulillah. Allah yasalawo. Abantu babyogera nti yakukuula, yakugyamu ebintu, wafunamu omugagga we bamukuula wemba n'amannyo 36. Ne batoolako erinnyo limu baba batuteki oba akamogo like ne bamogola ku linnyo lyange akatundu. Omuntu aba atuteki. Gulunedi okyamuwuliza kuba yakolako interview. Gulunedi simumanyi. Namba Gulunedi ono ebyayitingana. Oyo simumanyi. Okay, nalo. Abaana. Muyimbi Gulunedi. Simumanyi. Ayimba biki? Nange bagamba mbu gwe naye mwali ba mikwano era mbu wamutumbako n'enseenene. Simumanyi.